Amanya gange nze Buluma Rukiya Maboda. Era nga ndi Kadaama sijja kyejjako kubanga kyatukwata. Mbalamusizza mwenna abatulaba, abali wano, abali mu nsi zonna, n'abali e Buwarabu, kubanga tubeera baalumira mwoyo. Si kyangu okugenda n'okomawo. Nze ekyo nkyebaza, tinagenda n'enkomawo. Famire teyali mbi. N'enkomawo. Mubeera balumira mwoyo. Balumira mwoyo. Okusalawo ogende Buwarabu. Kubanga ogenda okuva wano nga bakuteesemu ebintu bingi n'ogamba nedda. Okusinziira kyendiko kangende. N'embeera gy'obaddemu wano n'ogamba kangende njiye 10. Era bangi bagamba nti kyali badde ng'osooka kumala kulemererwa. Era kituufu. Okugenda e Buwarabu. Kituufu. Omala kulemererwa, embeera n'ekukwata n'ogamba kati kyekiddako. Ng'olina maama, olina taata, jjukira olina abaana. Kati taata naye atunuulidde ggwe. Kati maama naye ali ku ggwe. Kati nganze njagala nnyo abazadde bange bayamba. Nange ndi taata. Lwaki bwe mugamba nti taata alino naye abantu nga taata embeera tezifaanagana embeera. Nga nina okuwa taata. Kubanga yadde teyansomesa kutuuka we natuuka nti nganze kati neesomesa. Naye yansapootingako. Sijja mu blaming nti tatange teyansomesa. Alina we yakoma. Omanyize we mbadde nkireetedde nti omwami ogamba taata nzaala. Ate bwe mugenda ne mugamba abaana nti olina abaana, muba mwazaala nga temulina basajja. Baba weebali. Naye n'abasajja kati mwami Kisubi. Kankuyita update kubanga nze lye nkuyita. Nze ekyantwala nalina omusajja nakati munene wano. Naye nayisibwa bubi. Simunyiigira nti yampisa bubi, naye alina ndowooza ekyamutuukako. Ne twawukana bubi mu mwezi ogwo. Nanzijjako omwana. Tunaatuukayo. Kati ekyo kyekyantuma okugenda. Infacti we tugenda otandikira wennyini kubanga we wali ekinyusi nti kiki Mukyala Rukiya ekikutuusa okugamba nti kanve Uganda ngende e Buwarabu. E Buwarabu gye tuwulira nti Abawarabu bayisa bubi. Era bakinteka ne bandagana evidiyo. Ng'ekola ki? Nga bwe baleese nga bafu, be batulugunya. Neŋŋamba nedda nja kgenda kubanga wentuuse. Kyakuleetera okubanga ogenda? Mwami update mukulu Kisubi. Kyantuusa okugenda e Saudi. Nakigobe kumala emyaka 4. Nga njagala kgenda. Nga nkozeeko ebintu mu Uganda okuva twayawukana n'omwami. Twali mu 2000 tumaze twasinkana ne tugatta obwongo. Mwami yali asomyeko okunsinga. Naŋŋamba nja katukwatagane nja kusomesa. Neŋŋamba kale. Neŋŋamba nzisibeera na muntu nga tatuuseewa mu bazadde bange. Ne tugenda. Mamange n'amusiima nnyo, mwami musomi. Naye tatange n'amusiima nnyo, n'abeewaabwe ne banyaniriza bulungi, banjagala bambi. Era ne nnyazaala wange awummule mirembe ne Ssezaala. Nnyazaala yafa COVID, Ssezaala yafa mabega nga tukyali wamu. Bwe tubeera awamu emyaka nga giyise, tatange n'aŋŋamba nedda. Wamala okuzimba n'agamba nedda. Omwana wange tolinayo kugenda kukola ki? Kumuteeka mumale okukola ki? Okuzimba. Sente zaaliwo ne tuzimba. Ne tuyingira ennyumba. Naye nakagimalamu emyaka egyo mukulu Kisubi embeera n'etandika okukola ki? Okwonooneka. Ne tutereera nali ndi awo mbeera neeyokera ddala nga lwaki takubira taata wange. Ku makya nga mulaba taata atuuse. Musajja nga mukambwe nnyo muzibu. N'agamba ki? Mba ndi awo ne mulamu wange atuuse. Abyanjudde. Ngambye kyekino. Tatange si muntu mubi nnyo. N'agamba kale bw'osazeewo mwana wange mumpe. Naye n'agamba nange omwana wange mundekere. Mukulu Kisubi nakwata mu keesi egyo. N'omukeeka ogwo. Nenkwata keesi ne mulamu wange ne tufuluma. Biki bye baali bakunenya? Yali agamba nti olabika wali tobimanyi. Naye sibimanyi.
ng'agamba ntambula simubuulidde naye nga teri kirala kyenkola nga simubuulidde naye yatandika kubeera mukambwe mu mwezi ogwo nga mukambwe takyawuliriza emmere alekeddeawo girya ne mugamba kati wa toyagala yange omukozi kaakole ki kakusaavinga nga n'omukozi ne bamwana ateeka ku dining table tagirya awo n'atandika komawo saa 7 saa 6 nga bukya n'atandika okugamba ngenda ku ssomero ogenda owulira manyi siri muntu wa group embeera waka luva ku byenkola nga nzira waka na mukozi bwebito n'abaana embeera nesajjuka nenvaayo sistange nandeeta ejjinja nasooka kubeera Kamuli ewa jjajja embeera neegaana musoga wa Kamuli nenga sijja kuddayo wa taata jjajjange nankuuma in fact naye yawummula emirembe nga siriiwo nali nkyali bweru naye ngamba naye n'atula ano pakati n'akabaddi nengenda ejjinja nentandika nali nsomye ekyalaani nembeeraka ku kyalaani nendaba nga tebikola nengenda ku mafuta nembeera ku pampu nembeera ku pampu kati ng'omwana yamunzigyeko so gwe wajjamu mukeeka nakeesa ejo nentandika obulamu obupya n'agamba omwana wa musigazi wamulinamu omu namulinamu omu yali atuuse wanga yenkanaani namuleka myaka 2 kitundu yali muto nemugamba mpoba ne bagamba omuwa omwana n'agamba nedda omukozi gwe nalekayo n'abeera naye kati omukozi gwe nalekayo n'agamba oba anti takomawo nange nkola ki ngenda n'afuna omukazi omukulu kati buli omu awo n'ategeera nti ono amugobya ayagala kuleeta mukazi ki mulala era omukazi n'ayingira oluvannyuma lwa mwaka ogwo naye ng'abantu bamugaanye n'abantu be namugamba oba oliwo bayagala kufuna mukazi wandi muzimbiddewa awalala n'otamuleeta mu nnyumba ya munne kubanga mwatandika mwenna n'agamba nsobola abakazi bameka 2 mulamu wange naye yafa covid naye awumula emirembe yanwandya n'amugamba oba omwagala mutwale nesobola abakazi 2 bambi ne bansapootinga nembeera ejjinjaawo nembeera ku mafuta nenzirawo nentandika obulamu nengula ebintu nentandika okwetongola nengamba kati ebe bufumbo sikola empya obadde mufumbo uze musingo life kati ekyanyiza muzeeyi n'agamba ye mwana wange nemumuwa bwatyo bwamugobya nemugamba muzeeyi kaakole ki kantandika lafu empya naye nga bwe mukubira essimu nga wayiseewo emyaka nga takwata oluvannyuma ennyo ng'amaze okuyingiza omukazi mwana nga abonaabona awo nemukubira nga essimu nemugamba njagala mwana n'angamba mwana asoma era namuleka ng'asoma nemugamba njagala kubeerako naye n'agamba tekisoboka najjako essimu awo ne batandika okumpisa obubi nga banvuma neŋŋamba oba ekantite omwana bw'alikula ndikola ki ndigenda oluvannyuma bwe natuuka naye ng'omutima gutuula muwala mulenzi muwala ng'omutima tegutuula mukulu kisubi ngera nkola bwe nti nenkuba nengenda wabalamu bange luvannyuma nnyo ne bandagira essomo lyamuteekamu nenyingirawo ngaali P7 awo nentandika okugendayo ne bayomba ne bavuma abasomesa neŋŋamba omwana nina omulaba omwami n'avumazi neŋŋamba oyo omwana nze namuzaala sijja kukola ki sijja muleka beera naye jja tuka ekiseera nkole ki era nga ngendangayo kati mulama wange n'amugjayo n'amuteeka ku ssomero kati abeera nga ngendayo ku ssomero VD bwe bityo awo nagamba naye mbonaabona ninako n'abaana abalala nina maama wange nze abeera naye kati maama wange mugjeeyo gye yali mulina e Bugembe nzizeeyo nsomye nansinga assistant namala nenzigula drug shop nga nayo tetambula bulungi awo nensooka ndiwumuza nenfuna omulimu embalala okuzimba nayo breweries netukolayo emyaka 3 nenzirayo nendusitinga senior 4 nga njagala upgrading obwanansingi nebigaana nga kati nkoze ntya awo kati nenfuna akasente nenzigulawo boutique Lugazi nembeerawo nga nimeta tebikola ngamba naye kati Uganda ngenda kukola nti awo mukulu Kisibwe nasalirawo
Bino byonna business zoggulawo nga ziganye nga ba clients tebajja oba rent edduka speed omwezi gugwako akasente tokafunye njukira kati Dwaga Shop esente ziba wali eddagala bali mitinga nga tolina direeta okuteekako drip weekukuta neŋŋamba nedda kati kantigale abandi bajja buli mwezi olina okusasula dokita oba registered nurse akuwa certificate neŋŋamba nedda kino kantike bwe nakomawo embala neŋŋamba sijja kudda mu Dwaga Shop nagitunda kanzigulawo boutique nenzigulawo n'embeera omwo neddaba nga tebitambula neŋŋamba nedda we nafunira idea wali eyajja omwami muvubuka naŋŋamba naye gwe waliyo abaana abagenda ebweru bakitogoba kugenda bweru naŋŋamba mu nsi eki naŋŋamba Jordan, Oman, Saudi nenfuna ki ekyagala nentandika obigoba in fact nabigoba emyaka 4 kati yali antwala Jordan omukyala ne bagalawo office sente ne bakola ki ne bazirya ndyoka awo nenkita wateekayo nateekayo akasente bali kitebi tugenda bakubira amasimu nga tebakyakwata neŋŋamba kati nkoze ntya nabeera omukyala yegwe nadiringanga naye nankuba emitwalo aga eyo zo nzijjawa mu boutique neggwawo nenjitunda nga kati kampiribe kugenda bwero oba kufa oba kuwona neŋŋenda nempiriba nentandika okutambuza ezo engoye ku bizinga eyo nazo amazzi nengatya ng'onjagala ziggwewo bwe ntambula neŋŋamba nedda kati zino kanzitunde nteekemu sente ngendewa ebweru awo nensasula passport 17 nensasula passport kati 18 awo ne bagamba passport zino tezityakola tuleeta digital kati ate awo 18 nentuula digital nezifuluma 19 ate nembiddamu bupya ne bampita ku office awo notandika kuba masimu in fact nagendera mu ride covid yayingira ngenze era buli omu yankubira amasimu 2019 covid yali ayingira si abiri kubanga bankubira bangamba naye mwana gwe wawonye olaba covid okutuuka ng'ogenze neŋŋamba kati awo nensasula mu riders ne bankolera bambi mwaka mulamba naye ng'olina okuteekamu sente ezitambula kati ate awo nenfuna akalima ebuyukweyo ku ssomero nga ndi Nansi nga ate ni Metron nenkola bwe naye bambi baali balungi director banange mwebaza kati busenna ninkolera mitwalo 20 mu mmeka ye nenga naye nina abaana nina abazadde naddala mama wange kubanga ye mwagala nnyo ambeereddewo mu mbeera endala nange sobola muta mama wange namwagala okuva mu P7 omuteekako obuvunaanyizibwa kati nengende ebuyuke bambi mukulu sendagire nga ne bwosiibula tagaana agamba namalaga nemugamba passport yino ngifunye njagala genda bweru nangamba ogenda neŋŋamba ŋŋenda era nga wengambira ŋŋenda nga nkeera 11 nga ndi buyukwe nga nzija Kampala naye nga bampa olunaku ntigenda bambi mbeebaza nembigoba nenvaayo nga bangambye oli kumpi genda ne bansiibula nenzirayo ejjinja kati awo nentandika kwewuuba nalina boyfriend wange that time supporting at that time naye nga tali serious byakuwasa yaŋŋamba alina omukazi bayawukana naye nga nagenda olaba nga bakyali wamu nganze oba osazeewo yali alimba nakati akyaliyo akyaliyo naye mugamba nze oba onjagadde paka official sidda mu byamabega akyaliyo naye ŋŋamba nina okudda naye kati ayagala nzireyo naye support tagirina kati ye yali abala kasente yali abala kasente nga ŋŋambye wagenda ebweru nali ntandise osavinga sente miliyoni 4 nga njagala tugende tweyanjule naye kati nakugulira mu ploti olwo ndi bweru bagamba ayagala kuba kasente nemugamba ploti yeewaawo eri mumanya ki nti gange naye in case if you come back is from Arua if you come back tujja kyusa
Nengamba well and good. Naye sente olinawo okwo ne mugamba munnange sente. Mpe tebana kunsasula. Wakati ngalibaza ka sente kali. Owerezeyo. Ngamugamba tebana kunsasula. Nagenda nga njagala nzimbe. Mama wange muteke we muteeka. Kati nembanga nfunye omwami naye nga my mom alinawa wali. Je bali naye nga njagala omwami ali serious nti makagage sigange gali ga mama na family yaffe. Na kati nenjiriba wali olonga mu asatu ogw'omunaana 2019 office nga tetuyita banange batambula. Ngamba naye nenkubirako mukwana gwange ne mugano omanyi Numbia office nkoyo okwewuba. Nangamba ogenda nti ngenda ku office banange bagenda. Nenkwata bag yange nengamba mama nkoze iki. Ngenze. Nangamba ogenze nti mukwana wange naye yali mu bibawe yali amuganye nenga atugende. Naye kimanyi nga yansoko otambula. Yamala wiiki ejo agenda. Nembera ku office tebatuyisa bubi myezi ejo 17 nensimbula neninya December. Nengenda tebyali byangu ne bantiisa nengamba ngenda nentuka ku airport. Yo sazeewo. Nsazeewo. Bannange mukulu kisubingo sazeewo. Abana ne bangamba manyi eri tubonabona tebakuwa kyakulya nolongosa nyumba nolinnya kalina nengamba nedda. Obezaawo kano nze njikola. Nze ndi mukozi. Ni mukazi muyonjo. Nengamba nsaba mukama naye nga nsaba nasaba nasiiba. Ne mama wange nasaba nasiiba. Noyo okay boyfriend wange naye nga asiiba. Mama era yan supporting angako. Naye nga alina kyabala kyenkugambye. Nange nga bukya. Meme yankuba. Nengamba kati olongenze nga bali taxi tugenda. Twali simbula muvawa. Taxi zali bidi tuva ku Riders ekololo. Okay. Egundi ebukoto. Timane gunkuba nensaba ngamba mukama nsaba family enungi ngenze ne Uganda okola ki ofirawo netugenda kwatuka ko airport sali saa 10 ezakaongezi netuyingira netutuula twavaawo saa netubeeraawo in fact nafuna ne mukwano gwange ali Abu Dhabi Grace era amutumira ambeereddewo asaba ku kisaawe paka nakati tusaba kati yabo yatu namusoko kulinya twalinya saawa zali flight yali ya saa 2 ne tulinya saawa 4 tuka Dubai ne tube twasimbula saa 6 ne tuka Dubai saa 12 ne tusiba Dubai mukolo kisubye njala ya tuluma twa parkinga biscuit bika togenda na kyakunywa twa parkinga biscuit ne parkinga bagia na excitement eyo enjala ya tuluma naye nengamba obenuma nze ngenda kali katyawo ennyonyi eyo kubanga bangi mukusituka bagamba omulundi gw'ogusoose kati tebandiisa mu kyali eki bagamba bwebe esituka oyinza osesema nengamba nze nga ntambuliddeko mu baasi kubanga director affe yatugamba bw'oba ogenda kukyakala bw'oba ogenda kuvuyisa bivulu linnya ebbaasi ekugjewa naye kutwala e Nairobi oba okuva paka Empalala kubanga baasi eringa ennyonyi nengamba nze baasi ngimanyi njagala nnyonyi kati oba nasesema oba bekinengamba mu motoka sisesema nedda so kyali kitya saafuna bad experience era banalinnya ne balangira nga bagamba time for setting off netwesiba emisipi nensitula naye natya ngamanyi nti bino bagamba mu kusituka oluusi eremererwa kati awo nga ntandisa okuba obupikiki obwo will it fry will it crash tetugenda gifiiramu nengamba naye banfa nze nsazeewo nasiibudde netusitula naye saatya era saafuna bad experience twatambula bulungi weather yali nnungi ne tulandinga ku saa 12:00 Dubai. We were excited. Temwetegeka bulungi. Kati twaparkinga biscuit. Katumanyi nti 2 hours n'amanvudde Dubai nkolaki. Njagala kutuuka eri gye ngenda wa bosi wange.
naye twavaawo ssaawa 2 ez'ekiro. Abatuuse essaawa 12 ez'okumakya. Naye nga mwetooloolamu omwo nga mwetoolola omwo temufuluma mwetoolola omwo Abannayuganda kwe bali nga tunyumya bwe bityo ne batuwa encouragement nga musazeewo bambi batuwa counseling ku airport. Tugamba kale katugende nga musazeewo mugende. Tugenda twatuuka e Riyadh zaali ssaawa 6 ogw'ekiro. Kati ng'abalaba balinze naye ng'owanga atalina kujja nkeera. Abamu ne bagenda ne tusula nga wali hostel. Riyadh we mwali mulina okusisinkana. Stop yali awo. Batukima. Yali alina okujja. Nedda. Office yetukima. Eyeeri. Kati awo ne batukima saa 7 ne tugenda ku office ku gundi. Hostel. Be bakima ne bakola ki ne bagenda ffe ne tusula. Ne twebaka twali bana kyakulya sijjukira ne tunaaba ne twebaka batwali awo bikubusi babita bikubusi. Ne twebaka kumakya ne tuzuukuka ne tufumba. Waliwo Abafilipini, waliwo Omufilipini kano omuna Uganda ati nga buli omu alabirira babe. Ati ne tufumba awo zaali saa 7 kati tolaba kuli owange n'akola ki n'akuba essimu. Kati awo nga balina okunvuga ate bantwali ku kisaawe e Riyadh. Kati ate awo nga nina kujja ate nfune ennyonyi endala nali ennyonyi 3. Ng'era gy'ogenda walina weetaagisa nnyonyi. Nga wawanvu. Kati we nalinnyawo ne banvuga twali 2 ne tuddayo ku kisaawe. Kati ate nga bagiyita Ramyada nga gyengenda Gasimu. Kati nga nina kutuukira ku kisaawe kye Gasimu. Kati awo nengenda ku kisaawe bantuusa ne baŋŋamba tambula bwoti ne bwoti nga kati ebisaawe mbimanyidde. Tambula bwoti ne bwoti ogenda olindire wali. Flight yali ya ssaawa 2. Nentuuka eri ssaawa 3. Si wawanvu nnyo ku nnyonyi naye mmotoka wawanvu. Nentuula like 30 minutes to an hour. Then bakama bange ne bajja n'atuma abavubuka ne bajja. Mukujja bajja na kifaananyi kyo. Nga bandaga ngamba nga tulinnya. We nagamba oba ngenda wakati. Bavubuka baali aba. Omanyi ngenda nenkyebuuza. Tobamanyi? Entambula gye mutambule. Totiddeemu. Otya? Nti oba bagenda kunsala otya mukulu Kisubi otya naye oba owaddeyo obulamu. Oyagala kyusa mbeerayo n'abantu bo. Kuba nze nalina ekirooto nti nina okuzimbira maama wange. N'abaana bange. Ne famire yange. Bonna. Ekirooto ekyo. Kati ne banteeka mu motoka. Ngenda okulaba nga mulimu anti bo bali babeera n'emmundu. Bo babeera n'emmundu. Ngenda okulaba nga banywa sigala. Ate nga begalidde mu motoka. Ne bavuga almost for 2 hours to 3 hours. Naye ngamba ngenda wakati. Naye nga ntya. Olulimi lwo. Nga bagamba nga data babimanyi. Kati abawala bali bamanyi oluzungu. 2. Naye omu onasoma obwa doctor ng'alimanyi. Ne bangamba anti basoma broken bakubuuza linnya going name going biki biki bwe nga tebabimanyi. Bwe bavuga bwe tugenda bwe banyumyawo byempuliramuuko oba banyumya oluzungu olufunge era tugenda paka natuuka ssaawa bazaali 5. Ne banyaniriza bambi bo babeera excited. Banyaniriza naye first time ensawo balina ogikyekinga. Jose nayo. Bwe natuuka bonna ne bajja omanyi ebinyonyi bona nga bali excited ne bajja. Nalindi awo nga mama ajja. Baba teyavaayo. Mama ye yavaayo. Ne bawalabe kati ow'oluzungu najja. Bali babagambye nti oli amanyi luzungu. Najja n'atandika okumbuuza. Nange kati awo bw'oba uve ne bakugamba olina kubeera open. Kyoyagala kyotayagala. Ate kyoba toyagala tokikola from the beginning. Tolina bw'ogenda kyusa.
bambi baali balungi ne bambuuza bangamba wano otuuse ewaka ne mbabuuza nti kino na kino na kino ne bangamba nedda ffe tetuli bwe tutyo tubulire kyoyagala oba tukunyiiziza tugambe kyotayagala era tugambe kyoyagala kitugambe nasangawo mu Indonesia yali mu Filipino mu Bangladesh kati ng'alina kuntraininga wiki namba yali mukozi nga tanabagenda ne bantwala mu kisenge ne banjalira ne bangamba kati ono agenda amala ku traininga agende olyoka okole kyotandike era enkeera ne bandeetera emmere yaabwe nga bobimanye ebyokulya alyako kubanga njala ali ennuma kubusi babiyita bukubusi bibeeranga buwunga bwa muwogo ne babitabula mu mazzi ne babiteeka ku frying pan ne bakikaza kati ne bafumba enkoko ne bateekamu biringanya ne bateekamu basingako biringanya greens ebyo n'enkoko kolo bafumba nkoko kubanga nze ennyama navayo nga sigiridde ey'endiga nendyako nenywako n'ekyayi neneebaka naye kusaawa oba awamu beebakamu naye 11 olina okuzuukuka otandika olyakulaga ekyogenda okukola era nazuukuka natandika okundaga naye ng'olulimi nga tukola sayini n'oyo mu Bangladesh nakulaga kino nakulaga kiri kati okusinga nagenda waliwo afumba kati byakuwaka poza bintu kusimula kati nobeerawo nomuzeeyi oyo bosi wange kumulabirira yali alina pressure ne sukaali musajja bonna naye okusinga kyayi biki biki byonna n'omukazi kati netandikira awo nga kati kyengenda okukola tulu gyengenda okukozesa kubeera muyonjo okuva eri kubanga nava nengamba bwonaabeera omuyonjo ofudde nengamba nedda kati eno yetulu gyerina okukozesa obuyonjo bwange mujja e Uganda nkole ki era bwankwatirako nnyo bwanyamba bwakuyamba n'omukazi nga naye muyonjo si mukyafu ate nga mukozi kyonjebaza waliwo bagamba nti bwonaabeera omuyonjo bikumenya tibikumenya badde ate nabwo okufuna abakozi okuva eno baagala buli kati gendera kubali bwe banoonye bagamba kukola ki kuba ndobo nagamba najja kukola ate noonya 10 sijja kuba ndobo ate kye nasabirira kati bwe nkuba endobo ate omukazi yali mukozi nga takulekerera nga tukola ffenna kati ebaalaba nga nkola n'embeera zange nabanga bakale tutandike kola ffenna bwe kuba kulongoosa nga asitukira mu n'abaana kati ng'afumba waali ng'afumba waali kati yali nnungi kyo kyebaliza Mukama nasaba Katonda ala nankolera ekyo ne tukola nenkola babanga naye okusinga omukazi teyali mwangu mu myezi 3 ne pressure n'alinya namu nakaaba kubanga buli omwaka password ye lyakaaba kiki ekyo mbadde nerabidde kiki bakaabi bannange nakaaba ati watu bamanyi bavuma baba bakoze ekyo kaaba avuma aboggola kati olimi oba tolumanyi kubayiga ayagala okolera ku speed kubanga bo balina speed ate ffe Abannayuganda abo Abannakenya balina speed tukwata mpola naye Abannayuganda tukwata mpola naye ate tuli bakozi kye batwagalako kati kyobola kati batwagala nnyo tuli bakozi okusinga bali abalala kati we nakaabira we wano lwali lumu nali ngenze mu kisiibo twatandika ekisiibo gwali gwa kusatu ngenze waggulu kukima oba mukyere ngenda otuuka wansi mu kisiibo awo mukazi nga yeekalakaasa nga akuye ku ofiisi ngenze waggulu biki ne mugamba mama ngenze nempita oli amanyi oluzungu ne mugamba dde ngenze kukima mukyere erezi nfumbe bangambye akola ku alusazi olwedde nga tutandise osiiba bannange yayumba nakubira omukazi ku ofiisi nali ndi omukazi nga nkubira yampa simu ye kali mpoyo ne mugamba nedda mbadde ngenze kukima waki mukyere waggulu
naye kimuyomba sikimanyi ne mugamba nti ate mama ali mu kuyomba naye bangamba ennyumba ejo nyumba ziri ezikumpi 2 wansi ne waggulu nze alina okukolayo nayomba biki ne mugamba ate sente ze bagaba naye sente si kikulu naye kasaba basasula kati omukazi namugamba nti ennyumba agambye nti omwana agambye ennene nayomba kati oli muwala namugamba mami toyomba tuli mu kisiibo okuvako olwe lwakoma nemugamba mami sorry sikyabiddamu bo baagala sorry nenfukamira anti kati eri tebafukamira kati nze nakonyanga kukola ki kufukamira katono nnyo ngamba mama sorry kufukamira kwetonda nanjagala kati ate awali obugubi kutambula utya bino bebatambula olwokutaano nze simutambuze okutambula kwabwe kati batakugamba nti enkya tugenda kola ki kutambula oyinza okubanga olikola ki ngagamba abaya fulusi kozi biki biki oyagala fulusi banyinze bampanga nnyo sente mbagamba ngamba fulusi abaya biki kati oli najja nangamba nti agambye yambala ki yambala abaya tugenda omale waguleyo dakikaga ngayinza okuyomba ogenze kwambala biki ate ayagala yambale bulungi wekuba perfume okwate baaga nembagamba bana omunauganda nti omumanyi olina kuteekako makeup ate yagudde bugi kati ate ofe otumanyi nga twatandise okwekolako yaga obugwi dakika edduka nange oteekako abaya baali bakukkiriza n'okwekolako ng'abigula nze yabigula batumanyi nti bakugamba kutambulira mu bikoye byabwe nedda nze yabigula buli kimu yakigula n'engatto perfume kati ekyo kyampisa bubi ng'omukazi ayomba lwalimu baba n'atabuka n'agamba mama muleke kati baba bwe kyamukwatako ennyo enkeera n'empita ono omuwala ne mugamba njagala tutuule mumbuulirenga nti enkya tugenda kukola ki oba ku makya nze nseetinga ebintu byange era n'akyusa nga baŋŋambirawo leero nti enkya tugenda kukola ki n'omusajja n'amugamba kati omusajja nampita nampakoolo yampita nampa emitwalo aga nangamba mama bad sorry bambi yali ampa tips kati netukwatagana awo saafuna buzibina bagenda okumpima mu ddwaliro bantwala mu ddwaliro nga pressure erinnya abasawo ne bankansolinga ne bangamba ojja kumanyira pressure ali mu 108 nga nkaaba ne bangamba ojja kumanyira nagenda nga manyira kati awo netambula nenkola ebyo binatuukako awo eyo obeerayo bbanga ki myaka 5 nagenda 19 nakoma 23 ng'oli wamu awo nga ndi wamu awo saavaawo ng'era abamu banteekangamu nti oba tebakwongeza ng'abaana olusi kudduka ngamba nedda nagira kola mitwalo gino kati n'oyo mama nampita nangamba kati bampitanga luka lino lyabalema luka mafi whatsapp group nti bajja kubba ate mufunirako eŋŋambo nyingi ne baŋŋamba kati era waliyo n'abalala nti bino by'okudduka mu nyumba nagamba nze sijja kudduka simanyi yeena nagamba nja kolera ezo sente kasaba bakola ki bansasula nemumiikiriza 9 naye nga bampa ne butips naye emirimu giri gitya emirimu nze ndi mukozi nga sina buzibu kubanga byokola wano byokola eri okusinga okwoza mashini okufumba nalimba kubanga nali sifumba naye nga nfuna obudde nembafumbira nembawayo ka surprise nembafumbira emmere ate nga bajagala nnyo kati nga nyambako afumba wabeerawo abafilipina abo baki abafumba ono yali bamuki teyali mwangu nga akola olugambo yali mweru weeyo nga yabafumbira kati naleeta n'efamire abaana be bali awo kati bo bakola ki bo tebalina omu abafumbira omu akola gyawaka era nze ono omukazi mwewuunya ye yali akola ng'era bw'oba ogenda okutuuka ng'ayozezza engoye mashini kati ne tusiimula ffenna ng'afumba n'okufumba ye nga taliko ebyo mukyala boosi era kati bino ebyagawa cyayi ogenda okuva waggulu nga nze
nkola paka sawa 5 nzuka kumacha saa 11 nenfumba chai owange nemuteka waggulu nembafumbira nembatekera wali nenfumba baba nga tanywa kumacha nentandika emirimu egyange by sawa 4-5 maze jange nga ngenda mu kisenge kyange saa 6 saa 7 nga nvayo sawa 7 kulya nolusi bampita bwisi oba 8 netulya bakuwanga ku mmere yaabwe babasinga batugamba nti n'okulya lutalo nze nalindya era nga nadishi yange nga banteekeramu ne bateeka wansi mu oven oba ne bateeka we bateeka oba ne bakuyita nga mmere njirya kati eri engeri bamanyira Abafilipino oba Bangladesh nga balira ku lusuniya kati oba ne bamala okulya ne bakuwa ekyo nabagambirawo ndi fa Munnayuganda tetulya bye bakutemu era kati batumanya Abannayuganda tebali ebyo era buno obusuniya balirako mbuno byakutuula wansi ngera nze nawe ntuula katebe kati oba mu kiyunga nze nga oba oyagala genda waggulu oba wansi nga nze wenjagala wendiira naye ng'ate oli yali alirawa mu kiyungu ekyo nenkyebaliza Mukama. So kusomoozebwa ki kwewasangayo? Nasangayo kwekwo kuyomba naye kyolina okukubya pressure omukazi ayatika baagala okuba abeera nga boogera bingi byetuwulira kukuba nga babawandulira bawandula ayinza okuva eri nayagala akukube kati nawe nomulaga nti nedda naddala bano abakadde be mulabirira abakadde si bonna n'abaana ate abato ne bamaama Katonda akuwa buwe mukisa n'ogamba ng'ogudde ku muntu babatugamba bw'osanga ate n'ekiro bw'osanga ennyumba erimu kamera ebanzibu naye yange teyali mu kamera kubanga baba bakulondoola toli ku masimu naye nze nga mbeera ku masimu nga wifi bamumpa n'amasimu bagangulira nga n'amasimu abiri nga walina omukwano nabo baba oba mwalina omukwano ne baba batugamba ne baba si bangu baba yanjagala nnyo era nga nze nga mpita kwini nga mpita kwini ebintu teyabyegwanyiza tomanya nga kyalimu naye nga nengoloza bamuwagaapu baba si bangu ate nosanga ne famire nga waliwo abavubuka baaliwo abakuze kati baaliwo ekyo neŋŋamba mama neŋŋamba mu kisenge nga bantuma mu kisenge nga mwali nga sigendayo kati mama nampita naŋŋamba nedda abaana bange tebakikola bambi baali tebabikola era nga ŋŋendayo banzigyeyo kyo babiki nga tebaŋŋambako kintu kyonna tomanya baba kubanga ye yanjagala nnyo 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 era nga bakimanyi n'abawala bonna banjagala bambi era katubadde twogera so wakola akasente ko wagenda n'okola emyaka gye 5 nodde Uganda n'okola investments nali sinakudda nga mpereza sente kubanga nga sisobola kutereka sente so kombulire mu mbeera kuba abantu mmwe nina kye neebuuza nti lwaki mugenda ebweru eyo ne mukola sente n'omala emyaka 5, 10, 7, 2 n'okomawo wano n'olaba omwana ng'agamba sente zange baazi ekintu ekyo nkiwulidde nnyo ne neebuuza muva wano nga temulina akawunti tubeera nazo bwe mutuuka eyo sente ezo tezisobola kujja ku akawunti zeeno esobola kujja direct ku akawunti kiri wakati awo kuba owulira oli nti maama yalya sente zange era bangi tubalaba ku mawulire ng'oli ali mu kukaayana ne maama nze yazimba ni maama yagitwala ebintu bwe bityo boyfriend yalya sente zange taata sente mutera kuteeka mu bataata ate ndowooza bataata baali bazirya naye kyekiri awo naddala mu sente mukulu abamu bagamba n'ogamba sente z'Abawarabu zirabika zirina ebisiraani nedda basinga bwe bavaayo balajana naye oba kiyinza okuba ndowooza kibeeramu ekiziiza naye nedda bantu bafe Abannayuganda era infact nakirwanyisa nako nagenda paka ewa Kadaga owa Honorable Kadaga nengenda n'owami Sabaram ekintu kino nga twagala batulwanirire sente zino singa ziba zisoboka okujja direct kuki ku akaunti zaffe naye tekisoboka kubanga nakigezaako ne bangamba tekisoboka olina kuweereza mu ndagamuntu byebiki ndagamuntu eya wano
gye bagenda naye eri photocopy kati mwe baweerereza mu banka zeeno naye direct nakigezaako ne bangamba tekisoboka kyova olaba nti obeera eri olina okusaba ndagamuntu eyo n'omuntu gwoweereza ssente n'omuweereza kati n'agenda mu zino banka kati nze nali mpeereza Post Bank banka nyingi kati kati ogenda n'endagamuntu ate yo zituukayo aweereza photocopy kati n'ogiwa bali ne bagitwala mu banka kubanga bwe tubeera eri batuwa ikama zaabwe ze ID zeeno naye kuyamba kutambula eri naye kati sente tuweereza ku ndagamuntu kujja kati nti bwebigenda bikyuka kati tusobola okuweereza ku masimu kati naye wali nga tekisoboka. So gwe ekyesente wakiyitamu otya? Kyesente baali basasula era nga nziweereza kati kyenakola omwana gwe nali mpeereza ssente namugamba agulewo akawunti kati neyange kati ze nali njagala okutandika investment nga ziteeka ku akawunti ye kati endala nga ziteeka kwange yazibanking okwange naziri nazibanking challenge gye nafuna ng'olwo ntandise okunoonya ploti okusomoozebwa hawo okusomoozebwa kuli Uganda ku saidi yange okusinga ebuwarabu. Yes, kyekyaliwo obuzibu nga njagala otandika okukola investment ow'okuyitamu otandike kirooto kyange kyali kyakusooka kugula ploti okusiga ensinzizo awo nafunira challenge ani anfunira ploti ani agigula kubanga oli omwana yali muto nga tasaagala eri njagala eno kati nantandika mukwano gwange bamuyita Zakia n'angamba waliyo omwami gwe mmanyi in fact nasooka ne SB4 n'angamba nze ebya ploti sikola ki sibikola oba komawo okole ki ogule n'angamba nedda obusente sijja butereka ate omwana oli ayinza obukozesa mukwano gwange Zakia n'angamba nedda waliyo omwami gwe bayita Umaru Kakande nentandika omufollowinga n'angamba Kakande ono simufe n'angamba nedda agulidde abantu amataka n'abazimbira n'angamba ate nga ne muwala wange alina obulwadde omuluma n'angamba n'okumujjanjaba omwana asobola okukola ki okumujjanjaba n'angamba nga alina obulwadde ekintu kijja n'ekimusika ne bangamba oba biyinza okuba bya n'angamba Umaru ayinza okuba nga tula kugundiza akola ng'ayamba abantu n'angamba gendayo ebyo kubajjanjaba biki n'angamba oba alina abantu be nange simanyi Kakande ne mugamba nedda simufere n'angamba nedda nentandika omufollowinga ne mukubira Umaru ne musindikira ku WhatsApp n'angamba enyamba biki n'angamba muwala wange obulwadde bumuluma bwe buti ne bwe buti n'angamba nayo n'onkolera wasoogera ku mwana ku mwana ne mugamba n'ebirala nti ate ebyokuzimba ogula ploti n'angamba tugula ploti mulinawo zammeka tandika kukadde 6 7 biki mutima ne gugaanaawo neŋŋamba nedda nti naye bwe mba kuwa ssente za ploti abantu bange bayingiramu ndowooza awo baawo neyeekangamu neŋŋamba abantu bange olina obakola ki obasinkana nendyoka mbawa ssente n'olyoka obatwala ku ploti awo n'atandika okunkola bw'ati omutima ne gugaana neŋŋamba nedda kati nengula ploti mukwano gwange yali nakukyeyo saazi naali Dubai n'angamba tulina ploti twagigula babiri eri Buwambo erikulira ku misinde gya waggulu gigule tugabane ssente n'angamba si yakife n'angamba yaffe naffe tuli eno ku kyeyo naye tuddayo gwe tusindikira abantu kati ne wabaawo omwami bamuyita era mukwano gwange bamuyita Mukulu Matovu era Zakia yamunkwasa kati ng'abeewange tebaagala ngule eno baagala ngulewa Jinja ne mbagamba njagala sookera eno kwanza ekyotambula nkiriko nenyingizaamu Matovu najja n'alambula ploti n'agenda n'abakima ne basisita bange ne bawalira ssente ziri awo mu kusika muguwa ne mbagamba mugende mugyeyo ssente bangambye miliyoni zaali 7
luvannyuma nnyo omukulu Matovu n'agenda n'abakima ne bajja ne bakola ki ne balaba ploti ne baddayo omwana n'ajjayo ssente ne bajja ne sitange ne maama ne omulala mutabanyi wange n'omulala ne bajja baawera abantu ne basasula ploti ne bagisayininga kati awo ne manya nti bimaze eki kiwedde tandika okukola ki okuzimba mukulu Kisubi nayiriba n'okuzimba kuzimba ne kufuuka kuzimba sente zijjayo tazijjayo kyasookera ddala mwana n'agenda n'ajjayo sente ku akawunti miliyoni zaali 3 ne bazibba ani azibba bw'ababbi yali afuluma mu banka ne bamubba mwana mutabanyi wange ne bazimubbako ko Kisubi zaali za materiyo zamuyitirako obungi nimugamba kwa nali muganga genda oziwithdrawing ewa e Kampala yazijirako wajinja ko Kisubi n'akaaba miliyoni ezo zakuyiwa ki materiyo ne zigenda ejobala myezi 3 nga jigenze n'akaaba nengamba naye ne bwenkaaba kikoze eki kiwedde kati kanjiribe sente nengambako mukama wange nangamba solo biki awo ne bampayo $200 ez'okunzikaakanya nentandika to okuyiriva zita basobola zijjako okwange nengamba naye nali mugezi kuteeka ku akawunti yange ezo yali aziteekako kati omwana ono alabika oba yayingiramu ki nga takyasevinga sente yayingiramu group kati nenyingizawo sister wange tusange natandika okukola ki okukwata sente naziteekangako n'agula materiyo awali embaga mu kutandika kuzimba na kuyiwa materiyo mukulu Kisubi babbanze olonga umalu aganya ogenda ku site sente musindikidde akakadde kamu n'emitwalo 10 in fact namusindikira akadde kamu n'emitwalo zaali 5 naweerezaako sister wange yamuweereza naweereza ne dota wange emitwalo 10 ngumuweereza za kyati za mafuta ne treatment yoli omwana ne kawera kadde kamu n'emitwalo meka 10 kubanga yangamba okukebera biki n'okumujjanjaba neza mafuta mitwalo aga n'abasawo b'empewo bakebera nembuuza Zakia nengamba muweereza se nangamba akola nangamba kansa awo yatandika okunkola bwati nemugamba ogenda ndi ku site nsina kufuna budde site waliyo yagala agenda akoliyo nga okuzimba nga ina abazimba oli bwe yangamba nga azimbira abantu amayumba so plot ewedde oggula yewumalu temwamu including bwe nalaba wano ng'akoze bwati nengamba asijja muwa so ebyokuzimba oyagala age mwedde ez'amafuta teyagenda ku site paka nakati netubeera awo tunengezaako omutesinga nfunye abalwadde bati ng'atayagala omusindikira abalwadde naye ate ng'owo takoze eki tawonye tamukozeeko nengamba nti nengamba Zakia nemugamba omuntu wakoze eki kati nemugamba mukulu mali bwe babiganye nkomawo e Uganda tusisinkane okole ku birala oba sente zikoze eki ziganye okomawo oba ne ku site kukulemye nangamba kale nentandika okuzimba nenjiwa materiyo nembaweereza ennyumba gyenjagala byagaana mukulu Kisubi olubani boweereza oyo sister wange kati ng'abazi abeera Jinja kati ngono omwami yanfunira abazimbi ali eno ne bazimba ennyumba yabalema sister abeera Jinja abazimba bali Buwambo kati nga nsitudde ne mama wange muleese ku site mumpangisiza ennyumba kwa nze nali mpangisiza wa Jinja amonitoring manyi ng'abakadde oba yabitya simanyi oba simanyi kwa mugamba mama lwaki togendayo ku site abatabasobola ali bavubuka nenkuba ne mumpereze video bebaweereza sibitegeera ne mbagamba nga wayise 2023 ne mbagamba mulekeraawo wayisewo myaka emeka ng'otandise najigula 20 nentandika 21 okuzimba kale 22 nga ndaba tebikola bampereza naye ng'enyumba ebalemye
Otegeeza kyo balima. Kati ngamba gamba. Wali oweereza ssente nga teziwera. Ngamba gamba mundage video mundomo mukoze mutya. Kati nga bayabalema mbagambe muteekamu kino bazimba obuyumba nga butini. Sibutegeera ne ngamba nga video baziweereza. Baweereza luvannyuma nnyo. Kati ngenda okulaba munda mu 2022 video gye baweereza. Nga video gye baweereza yasembayo nagamba na mwami mulala nga sister wange ali eri ne ngamba nyamba ongende ku site. Onkwatire video kwanga buli mu yefudde busy. Agenda okwata video obusenge bakoze ngemazo tuka corporate. Nemba gamba nedda sibe benayagala. Sente zigenze. Nemba gamba mubireke. Bwe nadda nja kola ki? Ngekyo kyali kuveeri nga mazo zimba ki? Enyumba. Bwe byakoma nentandika okaba sente ne zifa nenkomaawo. Olowooza wateekamu sente nga mmeka? Bukadde nga 8 ku 9 bwafa. Kubanga era bwenatuuka nenjimenya. Nemenyamu munda omwo na wano wabwe ojjagiraba ennyumba. Nemenya wano nga bulumu butono nnyo ng'ate njagala mu bathroom zoba baziteesemu naye ng'obusenge butono nnyo. Nengamba nedda kati kino sijja kikola kikambifula ebisenge. Nemenyamu munda omwo neeri na wano wabweru. Kati awo nenkyusa pulaani naye kati wano mu maaso njateekawo kakalina. Bwe binaba biteredde nagizimba nga nkomyewo. Olukomyewo ng'olina ekirowoozo ky'okuddayo? Nali njagala genda akasente ko nga teri kuddayo. Nali njagala genda Canada kirooto kyange. Kati bwe ntuuka akasente ke nasanga ku account nga tekawera. Ke nali nsuubira nga tekawera. Bwe natuuka nembalawo wiiki nengenda ku account. Nengamba gye mbadde njagala ogenda n'agenda e Canada. Ennyumba tenabakola ki? Kati ate okupangisa wentuukidde mpangisiza ne mama wange nkola ki? Nina omulisa nnokola ki n'abaana. Nensooka ntuula mukristo nabeera mu nyumba mu wiiki ezo nga njiya kyakola nkole ki? Nagamba kati e Canada sikyasobola kola ki? Nina okuzimba ennyumba eri akirisi tuyingire. Wakiri omukadde muleka omwo ng'akoze ki? Mu wiiki ebbiri ezo we nabuuliza kampani. Nenkubira kampani yaffe Riders. Nangamba license yakola ki? Yaggwako. Bonga kampani. Yaggwako tetusobola kutambuza kati olina okulindamu. Nengamba kinasanze wano nga si kirungi. Mbadde njagala kugenda wakiri oba Qatar oba Dubai oba Saudi nzireyo. Kubanga ndi disappointed. Nangamba nti ate osobola okunfunira kampani nti sisobola kampani za wano. Kati sister wange naye ng'ali bigobako omulala. Ne mbuuza oli mu kampani ki? Nangamba ni mu vaccine. Nangamba naye gendayo omukulu bamuyita Mike ajja kukolako. Nengendayo. Nangamba affe tetutwaleeyo. Tutwala wa? Saudi n'awalaba Sierra Leone obawa Sierra Leone nemugamba njagala wakiri artist oba Qatar oba Dubai. Nangamba bali batwala. Nampa boda nengenda. Netutuula. Nangamba tutwala. Nentandika olugendo lw'okukola kiro okutambula. Ne bansaba deposit nembawa. Neninda. Olugendo bagamba lwalirwa kumalawo sente. Bukadde 3.5. Nembawako mitwalo 9. Nga bwe nzimba. Bwe ntandika okuzimba nensereka nemaliza okusereka nenkozesa enzigi. Sente nezikola ki? Nezigwawo. Okusoma nenzira ku zero. Nengamba kale kasita maze osereka maze okuggala tujja kuyingira. Ne tuyingirira waawo. Nemala n'okuwayalinga. Kati ekinkabya amaziga saawe no. Amasanyalaze n'oteekamu. Namala kuwayalinga sinabateekamu. Kati ekinkabya amaziga ntuddemu akamulamba sinade n'ekyo. Kampuni tentambuzanga. Wajiwako deposit. Anajiwako deposit. Ntudde ne mbagamba nina family
nina maama wange alwala ina pressure alwala buli saawa nina okutambula nibangamba ojja ttambula n'okuba amasimu n'okola vidiyo buli lwojja oteekamu ki 10 mwaka ne guwera ne mbagamba mwaka guweze sente muzikomyawo nti tujja zikomyawo naye wandika baluwa eya withdraw ne mpandika baluwa ne njibawa ngendo bakubira nti mwezi gumu kati ngendo bakubira nga tabakyakwata masimu nenkuba amasimu bwe nkwata esimu endala nenkuba bakwata naye yange nga tebakyagikwata neninya nengendayo nensangawo omukulu omulala nemubuuza nga ndikodinga nemubuuza wannakomawo wane bangamba mpandika ebbaluwa kati oluvannyuma awo in fact wali akaploti nga kali wansi mbadde sikugambye nga kali wansi ng'ate ennyumba eri waggulu kati nga wano waliwo ploti endala kati ono naŋŋamba nti aligitunda eyagula eri naŋŋamba tugigule tugabanemu tuleme kufuna muntu awo tugaziwe ffenna neŋŋamba kale nentunda kali bwentunda kali neŋŋamba ate nkyabulako sente za visa kantunde kano bene sente zaki za visa nenkatunda kati ogwo omwaka omulamba ziba zikyali awo nekati sente za visa eno withdraw gye bagamba owandiika ebbaluwa eba yaki kati owandika baluwa mbo noteekamu nti sikyatambula bakudize sente zo kati kuwe nagenda neŋŋamba abantu bano tebakyakwata masimu nensangawo oyo omwami omulala nemubuuza najja wano ne baŋŋamba mpandiika ebbaluwa eya withdraw mwezi guyise naŋŋamba mwezi guba guyise balimenti okudiza sente zo neŋŋamba ani alimenti okunziza sente zino kampani kubanga nawandikira kampani nawandikira through kampani kampani bagiyita Riziki ne baŋŋamba omwami naŋŋamba nedda si kampani bano be balina okudiza ati sente zo neŋŋamba kati ani abuzaabuzaako munne bakufera bufezi tugambe nti oli neŋŋamba muzanyira ku bwongo kati mwami naŋŋamba nedda balina okudiza sente zo ondaba bwano kati nze nkujjako sente agent noono waawano be balina okudiza sente naŋŋamba era nze bwe nkujjako sente nze alina okudiza ki so si kampani nti kati lwaki baŋŋamba mpandikire kampani nange ndabawo obufera awo bwesitategeera lwaki baŋŋamba mpandikire kampani oli ayinza okubuuza nti bwewawaayo deposit tebakuwa risiiti towana bagamba mumpe risiiti paka nabaagana okumpa risiiti eyo si yensobi olowooza ne mbagamba mumpe risiiti ebiseera bingi abantu babeera nnyo awantu awali services kaŋŋambe nga bwe bagabira passport nga bwe bagabira endagamuntu pamiti wabeerawo abantu awo kati oyo bw'omuwa sente zo ng'agambye ngenda kukugobera ku kino kitegeeza teba risiiti ebeera risiiti naye ono yajja kugamba omukyala gwe nawa sente madamu Harriet namusaba risiiti paka nakati naŋŋamba nze tonta ne mŋŋamba mpa risiiti Harriet yagana okugimba nakati wali mu kampani wali then kati oyo lwakuba tolina kizibiti wali n'amalwozi ngalina n'ebbaluwa gye nawandika nzirina amaloboozi ogalina ng'omuwanga okola ng'agamba bagenda kunsasula sente zange kati nga noono omwami agamba balina okusasula sente agona omwami ngalina naye ensobi wagikola mu ntandikwa naye yagaana simanyi lwaki yagaana okumpa risiiti kubanze nkuwa ntya sente zange n'otampa risiiti ng'ate ndi mu kusasula ku kintu kye nnina okumalayo weewo simanyi lwaki yagaana okumpa risiiti nze ndabawo obufere awo ndabawo obubbi awo bwe tuli kati so kati oli awo kati bwe nzirayo omwami ono agent ono mukulu Tom n'aŋŋamba tubadde tugenda kufunira visa nga ngenda kuyita mwono omwami gwe bayita mukulu Johnny neŋŋamba nze muntamye nenyiga nenkola ki nenfuluma kati bwe natuuka neŋŋamba naye bwe bagenda kunzira sente mitwalo aga endala bazisale
buli company kati buli gyogendamu bagala deposit. Nengamba lwaki tebamalanga kufuna visa ne baloka batusaba sente. Ne deposit si mubi. Ne yali badde ng'otambula ne receipt. Naye ate tebamuzza. Deposit mpa receipt ya. Andi kati ofuna wotandikira. Nti ne bwe mba kutwala ku police nkutwala. Nakuwa sente zange receipt yini. Era kubanga nali ngenze pa nali njaga atambula ne mukulu gundi Kayanja. Namukubira nengendayo ku office. Nengendayo. Yali angambye bukadde. Ngalina gundi za caregiver. Nangamba kati gwe boli nansi osobola genda caregiver. Nengendayo nansaba emitwalo 5. Kati bwe nagenda eri ne mbagamba nga bakyankola ki. Bakyantambuza. Ani yakusaba 5? Eri ku office wa gundi wa Kayanja. Wa Kayanja. Namukubira nampa omuntu okunkolako. Nangamba leta ya 5 tutandike process. Eya visa. Naye nga nkyagalina. Na 5 gali deposit. Ebera deposit. Kubanga bangamba obukadde bw'ekitundu. Awo what receipt wafuna? Asazi bawa. Badde nkyayiri bana bano. Njagala bazimpe nzitwale eri. Kati awo enkyali. Kati bwe nzirayo. Naye nga abaana batambula. Kati ne babeera n'angamba mutima ne gungamba naye kangezeeko n'omwami kubanga y'abaana be batambula. Mugamba asobola ofuna visa ne njogera naye. Nangamba visa nkola. Nze njagala kutambula, saagala byantalo kati njagala kola ki? Kutambula. Sina sente. Enyumba najimenya, sina sente. Twayingiriramu awo. Temuli masannyalaze naye nga okwayanga mala. Nangamba nsobola okufunira visa. Naye saagala 10 kyo. Nengamba mwenyini omukampane office omulala. Nangamba nsobola okufunira visa. Oba mpadde chance. Naye saagala 10 kyo. Ne mugamba ate zizo ngaye basobola okuni tibasobola zikuddiza. Oba bwe mba nfunye visa, they can give me myself but not topping up. Nengamba kale. Kubanga nze njagala kola ki? Kutambula. Nze taata nze maama. Ewaka. Buli ntunulira maama wange nkaaba. Era kye kisinze n'okunkoza. Kubanga kati yatandikawo business awo kakola ko nangamba kati ate onogula emmere paka ddi. Alina obuntu bwasiikasiika waawo. Naye kinnuma buli lwemutunuulira bwe nti nze abaddamu wanze abaddamu jjanjaba nze abadde akola ki. So naawe tolina kyakkola? Sirina kyakkola kati. Ndi ku kisenge. Ebiseera ebisinga abantu abagenda ebweru muba n'ebirooto. Era bye twagala bituukirire. Naye bangi bagamba nti si kikulu singa bw'ogenda eyo akasente k'okola okolamu bizinesi okusinga okugula ettaka okuzimba. Abamu bakikola naye mukulu. Ekintu ekyo eriyo waliwo debate eyo nti ebiseera bingi bwe mugenda ebweru ogamba nteeka okugula ettaka nzimbe. Naye ebbanga lyogenze ne ssente z'ogenda okufuna ebiseera ebisinga tezimala. Ezeeri zikuwantandikwa. So lwaki bwe mugenda eyo focus tebeera kukola business eno yenaazimba ng'ekoza amagulu. Mukulu Kisibe nakolako business. Ne business ze Uganda okimanyi. Opangisa bw'onagenda n'ozikola n'ogula ettaka n'ozimba era ogenda kudda ku zero nga tolina yadde ekikulu. Kati foto obeera ne plan nti kati kanzimbe. Plan yeba nti kanzireyo. Kati mba maze ozimba nzireyo nkole ki? Noonya capital. Nitwanga plan enfu. Naye n'okukola business nazo byonna tugezaako. Okuddayo oyinza okutaddayo. So yaligambye nti bw'ogenda n'okola obukadde bwa 2 oba 3 bw'investing mu business anti ozimanye business ze Uganda. Bw'oba osazeewo n'ettaka business. N'empewo bali tuguza empewo. Kikyamu ekiri. Tokiraba. Kubanga ze business yange njagala okukola ya ttaka. Okusinga edduuka. Ttaka naye ogenda ogula nga baguziza abantu aba. Basatu. So kati oyimiridde otya? Njagala kuddayo. Kubanga ndi ku zero. Nze maama nze taata.
singa ddala abaana kale naye maama wange yankabya amaziga buli lwamutunulako bwenti muntu gwe nali nti nze amufaako alwadde biki wa pressure nga bumanya abakadde n'asituka n'omutunuulira. So wali yagadde kuyambibwa otya omuntu ali eyo atulaba nga yandiyagadde okuyamba ayinza kuyamba manye kati platform yo erabibwa abantu bangi mukulu Kisubi update nze kutamba kubanga ekyo tutange kyali kyagenda Canada kukyusa family nga nkyali muto era wondabira ano nina ekibiina Kitega ky'abaana bano abalemu nali memba ng'ebyo ebiroto byange kibadde kintwala eyo gunti kitongole ekyo eky'Ekitega kati ne maama wange ne family yange kukyusa family kyekindwaza kati si kukyusa kulabirira family nabali abaliko obulemu kubanga mbadde memba naye kati okuva nakomawo maze emyaka kati nga siweerezayo yadde n'ekikumi. Anti kyeŋŋambye nti omuntu ayinza kuyamba andaba yenna kuyamba muki andaba yenna alina obuyambi bwonna kubanga awali abalina opportunities kubanga nze noonyeza emirimu nawano togifuna nga tolina akuteekerayo ki alina omulimu oba ayinza ogamba nze nakola nansinga assistant omulimu batugamba mu abasoma sayansi temubulwamire kati olaba oyinza okgenda okolera omuntu mu clinic mitwalo 3 otandikirawo bw'ozimba ekirooto ekyo oganze kati ogubawo ngukola naye kati kiraba nga nzimba ekirooto ogenda saawa eno wooli buli ekijjo kikola so oline bwakuweezo era okola kubanga kati visa okufuna ano obukadde obubiri kati so certificate eyo girina eya Nansinga girina era nagiwona kati akunoonya visa nali nakakola video naddamu video kwa 24 last month video anti kati enaku zino si ebiri betwagendanga ebweru kati okola video one kati video gye basindika kati n'ebifaananyi byo kati okufuna sponsor amala kulaba video eyo osobola kukola ki kati okola video kati nganzi ebbanga lyemaze Saudi kiki osobola okukola omazeyo bbanga ki osobola kukola ki kwanze kati ebyokulongoosa ewaka sina buzi ne mukazi muyonjo nnyo nze omuntu asobola okukola okuva ku macha paka waggulu so Nansinga assistant ali wano kati byengenda okubeba akola bwakadamu maiti kizibu ekyo bangi kati abantu bamanyi nti buli abagenda ebweru tebasoma naye nga bangi wali omuwala yali yasoma bwagundi bwalooya Munakenya twali naye eyo nga kadamu naye yakola yamala n'afuna omuzungu anti kati tumane tugenda eyo online biki ebyo natudetinga alina chance bafunye online era ezinga nazibeerako nnyo nga zizintwalira time naawe YouTube ebyo so omuntu ayinza kuyamba atya kikyoyagala bakuyambemu abantu bafaabu abalaba UG updates abantu bafe abatulaba abali ewala n'okumpi abatulaba mwenna nze ndi wano alina obuyambi bwonna oba bwa mulimu oba bwa ssente oba asobola okunkwatako okunzizaayo ebweru kubanga abagiraba bangi abalina obuvunanyizibwa abalina ebifo ebirimu abatambuza abantu oba olina ssente oba kyonna nze nsaba kuyambibwa nze maama nze taata buli omu gwayimiriddeko kati nadda ku kisenge naye nsaba buyambi nze Buluma Rukia maboda mbeera wano Buwambo enamba yange y'essimu bw'oba olina k'olina oba kunkubira kyonna eri 0774 69 7093 n'endala eri 0744 40 9416 bw'oba olina obuyambi osobola okunkubira ne twogera enamba mu Luganda eri 074 40 94
emu mukaaga endala eri 0774 mukaaga mwenda 7093 0774 mukaaga mwenda 7093 eri mumanya ga Buluma Rukia maboda. Mpozi ogambye wasoma ki? Bwa nursing assistant. Nursing assistant. Okay. Kale kansabe abantu bafa bali abatulaba ndoza Rukia muwulidde bwatyo bwatambudde era bwatyo bwakyali mu kiseera kino yeetaaga buyambi okusobola okulaba nga afuna ekyokukola asobole okuba nga alabirira famire ye naye kennyini okwerabirira gambye yasoma naye omulimu nakati gukyabuze ate nga bye yagenda okukola eBwarabu manyi bagamba nti yagenda n'akola kati alabika yeekoona kati akitegedde osanga bw'anaddayo kikyakiddamu luno tajja kwekoona ajja kubuukawo bubuusi so awulidde akasimu ako alabye programu eno Rukia mutuukirire obuyambi bwonna asobole okuba nga atuuka ku kirooto kye okutwalizawo nkweyanza mukyalo Rukia webale kujja neyanziza bale kunyaniriza reception ebadde nnungi sirina buzibu nkulidde emyaka mingi era nga nkulaba paka nangamba kankunoonye yenze lwakuba kati Uganda etunyunyunse tuweddewo ka stress mukulu kisubi okola ekintu ekirala naye okuliisa amaka opangisa ennyumba naye okuliisa amaka mbitegeera mama wange yankaabya n'abaana naye maama kale atulaba omulungi tulidda nate Rukia n'atubuulira ekiddirira kambagaze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba bye